osobola sanga omuwala nga muganda na muganda nga baludde okweraba ne beegwako ayayayaya naaka namuli mbisikwegoogeze namuli nga gwawe ate ng'oyimpa ye mwana gwe wabaaki kyokka bannange namuli bannange long time mwana gwe bannange wrong time no see mukwano kiki ekyakutuukako nga kiki nga wazimba ekigere nakandi oli free olina obudde jangu ntukwe mwana gwe nakwenuma ennaku eruma zino wemidia asenga baba baganda katisanga musajja namusajja akugeza abalugwala kabesanze mibiziri bakali yasarakali yasarakali maria duvar kania ana bilinga samunia musimuva ari safari tori abara so safari fari kali waziri na baba basuti mi sali fulu wadingwa biri wacharu wabata sase wila adero wabiri wabata sase bora sabaka ndaruwana bebuzako leba kumchiga mama wow kwarwa paka valeta monde akaemesa uyo monde mutulite tali muchiga atambula bulungi abachi mutusonyiwe comedy oyizo kutaka manyoko bwa abo bakubirawo babuze ku stage yo mujangwa mugisha oba mzinguzi hagandi manyoko yote vile akongotayo kokokumire angumira manyoko nokaba chimbwe msiza kongotayo kuzo ngoli kakufu njokuvalia ndo chali mumpi tebenyumye na chokwe atubaza mbese bebo yalalo yeye kwaja tribe zombi zonna ozigata wamu nga obuuza bakyala singa osanga bawo mu bwenzi kiki kyokola bannange muwulirize omuganda n'omuganda omukazi omuganda bw'omusanga bana bye balowolezaamu omusanga ali mukatale akuna nyanyase abatusoma balungi tuli live ku TV era nga twakatwagala omukyalo singa asanga bayo mu bwenzi kiki kyamukola mami tusoma kwogerako naawe wanjima je baliko oli bulungi bakuyisa bakuyitani yenza nalongoza lwango ku TV muli ku TV era nga twagala kugindako kasoke nabeko bannange obantumireko kyogamba bandaba memuzi tugambyeko nga mujja ojja kutumira ku endi tubuuza ekibuuzo taata singa osanga bbaawo mu bwenzi kiki omukola linda ogambye eki singa osanga bbaawo mu bwenzi kiki kyomukola nyabo zijja zindi omwana wabafu ababiri mubiru mmengera ba TV wekwatira mu bwenzi musajja gwe weninyinemo kanengende ebukunje waffe ngogeza kolati namuloga tada mukuyima wanji osanga ono ladies and gentlemen abantu abali tu live ku TV nga twagala kwebuuza obwenzi bususse era singa osanga bba mu bwenzi ng'oli mukyala okola otya tutambula tubuuza abantu ab'enjawulo batunnyonnyole singa asanga bbawe mu bwenzi agenda kukola atya nje mutusanyusa okulaba nange nsanyusa okubalaba bambi oli mukyala muki mchala mtolo baba ono mchako chine maaso gaffe mukyala mutoolo bandi twagatukubuuza ekibuuzo singa osanga bbawo mu bwenzi okola otya wangambye ntuni wano mu kamera wakati wano mu kamera abanga musirikale wano mu kamera singa osanga bbawo mu bwenzi omukola otya sisobola kumusanga tugamba bugambi singa osanga bbawo ng'alina omukazi omulala mu bwenzi okola otya anti nange ngambye sisobola kumusanga kulwaki akolera wala
tutegedde omukyala omwami akolya wala naye tugamba just in case ne bakugamba nti baawo ali wali mu loogi n'omukazi omulala okola otya kati ng'ani aŋŋambye mukwano gwo mikwano gyange ogimanyi maama kale mukwano gwo nfaafe akwale bbaawo nakkubira essimu nagamba bo wali mu bwenzi okola otya mukwano gwange nfanfe ndabika nina Rachel Rachel nagamba okola otya n'ekyensinga okumanya Rachel tasobola kuŋŋamba abo bwe batyo ogwa ku mulala bamuwadde emmundu ayiwale kuyisa akuuma obuuza tufusanze omukyalo mulala basebole banyawali ku TV era twatubebulayo madam I want to talk to you. Hello, how are you? Do you have any case? No. You are reporting a case. No, we are just live on Facebook. No, we police, we don't talk to TV. So what are you telling me? No, we're having a question. Which question? If you find your husband with another woman, what? In the guest house or a hotel with another woman, not you. What? What have you just said? I was asked, it's just a question. Which question? No, we need your opinion. It's not true. Ask and hear. I said, if you find your husband, your man, with another woman, in a guest house or a hotel, call it a lodge, whatever, what can you do to your husband? Now, coach, where are they? I know, where are they? Where are they? Take me there. Kuja, kneel down. Sorry, where are they? Where are they? Anybody will go and kneel down. Where are they? Where are they? We kneel down. Where? It's just a picture. Wait, kneel down. I said kneel down. Hey, wait, be there. Only one tip from Kaza coaches. That was soon go on. Okay. Eja biwiri kwa chini hata kodi moyo mrojo sina kwenda. Ngakambia chi? Oli mrojo ni weka tena bakasaba. Mimi hata kidogo yana cha kodi mara pirwa. Ini chilika nyendo ngweke na hitisi. Mbona chi? Na kena kuisenda kwa nduma ndiwa nkumba watu kodi mrojo ni kweka ta. Mimi at the police. Mimi kwa ding no osi. Amoko osa yokede kona hii. Osi. Okela wicharke ni bero nge. Afan. Sorry. Stars, mama. What were you asking? What was the question? What can you do to your husband? If I'm warning you. Mimi kukamata wewe mita kata kichako kupatia umba kukula. Wanji? Atukumalako. Tuli live ku TV nga tubuuza singa osanga baawo mu bwenzi okola otya nyabo gye baliko we naweka za baba musaga oli mukyala musoga baba mama tulina ekibuuzo kye tubuuza singa osanga baawo mu bwenzi okola otya baba tonditi wanji tonditi omukola otya baba ninze na okomyeki singa osanga baawo mu bwenzi okola otya tonditi omutta omusalasala omukumako omuliro omuwabutwa obootera mu lumu omulopa ku polisi badenga oli mukambwe omukolaki tonditi baba ku mukambwe bw'omukolaki aye nzina yewaka mpolampola najja mu kisenge kyange nagema bayibuli nafukamira nabakwasa kibumba naki gwe mwangu genda ono ne wali waliwo ekyetano uli omukazi ayambadde musalankwawa waliwo omusajja aliwa uli mulabidde aleka awagira movement lwaki ndaba enkwawa za yero nyoko ojja kunnemesa sente edduka oyo muganda afe asinga okanika vayo babe sente wezinza oli ku ssimu vayo obwangambe ayo tomanyira mbwagwe omanyi lwaki bakuwere nabayo bakyakuyita eri neyanziza bakuyita ate opakapapulo mbe nga wezagenda mutoyi kwesangula neyanziige bakuwere ddala kwatojja kudda eno emeeza ya opposite konka amalwa gammwe ekino ekyeki
Uganda orange. Uganda orange. Naye singai 75k. Emitwaro mushashu next week. Ya mawe. Konkeji ya singai 85. Emitwaro next week. Konkeji na next age. Black label. Ni kwende ya singai 200. Hey. 200. Yeah. Bia ya singai 5k. Ekumitani. Pereza mizga Kristo. Jakumi bibi. Ilo nisaga siya ndala. Mwana kwe. Na wali wachiliwo. Bana tuinzo mutake na muguru fella. I swear. Mina ibadde. Kwanza tembera unedoza Madrat. Na muguru cheka COVID yakola chi. COVID chali. Banaga abalwadde ba COVID nga bafa. Munoza COVID tali yo muguru. Echenda bafa milioni 3.8. Echenda COVID atekwa okuba ali muguru wawo. President wa China. Ana muntu koyo kujeyo. President wa China. Oli wala nnyo choko tuwanikire mutwale tantu kino ne tutende tujagala. Mama yanga gendo kino ne. Zani makosa brother. Mbadagamba. Tukomyewa. President wa China. Abantu bafe China president China yesingo obugumu. President yevayo mu bunyike nyingi nakaba ku TV nga abantu bafa bagwa yayogera bigambo bino byakwata ku mutima nage nekaba amaziga yagamba ishisha wenye tubadde tetumanyi ayitwa nti obulwadde buno buyinza tuleetera okukolola shautukunya naye twesabire eshikugwekolera kya tubuvuunuke faba bwekolera kiya naye twali tetumanyi ekawunya akawago nti buyinza okutuluma akawago ne bunatwasa ekisa ku mitima atwala eri assa abantu era buli muntu yagenda mu ggulu neggulu lyakyuka bamalayika katonda oluli watuukiraga katonda ne katonda fenize ndowooza katonda leka naye ayambala masiki ne bamalayika ogenda tuuka wali nga bambadde masiki wagendayo ngamba bugandowooza bulowooza kuba abafa covid baali bangi ayinza tuuka mu ggulu katugereze ku bana munnange watogereza ku bali abagenda mukama katonda abawe ekimulu ekyemirembe wate basinga bagenda mu ggulu ne basangawo malayika okyagwani ali malayika nze malayika omulaba bano waliyo malayika yalwala polio gyali bannange nga yalwala akafuba teri malayika ali mukasi musajja kale bera malayika oyagala nnyo singa nema era n'abajja bakumala bakuba bakusalawa ate ate lazalawa mu ggulu bajja beekubaaka gozanya n'abantu be Uganda abafirika bajja bage mama nga batwadde malayika ak'ekisibo tata beera malayika aye malayika ali olubuto nozogenda zaala malayika yagajja olinga ebizibu byensendo buli omwabyo gaka ebizibu bimmenya tata malayika munene noze kulolimyamu n'olufaanya bwa tata malayika okyayasama kuba twatuuse dda mu ggulu okyayasama wanyi mukama muliro ero kyayasama nasirise malayika ojja gunzaye sasa mu ggulu onaana zaali ani kamulete ejjanyo amanya bagwani wangi amanya bagwani ani amanya go gwani nze nze alabega masiki yeriwa kanjina bakugema kamirundi ebiri ne bakebera mu kompyuta wambe gwani obega ekifaananyi kyo nga tekifaanananga ggwe kalabe tolingiza mu kompyuta malayika kyagamba kyokola awo lubega nali lubega sinafuna kabenje nafudde lubega wangi jaka enkofiira tulabe toyinza gaana malayika kyagambye nagenda
kola wekangwa ngwe basasa weka tuweza kuswasa Ilawolubega tuweza kuswasa maleka natwamuke yena nesireto omulala ajapa kukakuta n'obutabo nze malayika yabu kobawo gwali amanya go basajja mifule nze ne furufiga ne bajjo ne balamu temwogerako mugende mugeyina abagenda tibatulyawo ani gwani Chiko mubiru fulanka Chiko mubiru fulanka wanji mukama ogwe mukama akwetaaga mukama tubatulyawo nazireta gwani Rubega Dixon Madrat Chiko oludo atende kuita tubatulyawo nazireta kumbe ne malayika yamulabye dda gwe nkutegedde gwe Kyagulanyi Center mu Robert yeah man nkulaba bwesimbawo wano ebintu malayika wanji mukama ajja wooli mukama akuyita tulyawo nezireeta ono gwamuleta malayika ono gwamuleta ono gwamuleta se malayika abasajja bali wano baziba leta bino tukola bikole si bya ddala leta oba lyawo najja malayika yamutegeera what's your name nange ndi muntu ntya kitalya I want to meet the Almighty God. Move away. Tell him go. I said move away. I want to see Madrat. Again. Madrat and Chiko, ladies and gentlemen.